Pasa olwagamba kyofunye mbulamu leta tukisabire gwe ng'otwalayo omukazi. Basi kifunye mbulamu. Ndaba oyogera bitakwatagana basi kifunye mbulamu. Aba kifunye mbulamu. Kyofunye mbulamu kireete tukisabire nga ndeeta omubi. Lwasa wasadde tudde mazima. Tuve kubana. Kaza kyabuze tempasi ki. Ate bano bofuna. Gwe buli gwofuna basaana kuwasa. Buli gwofuna gwawulaba basaana kuwasa. Lwasa oli mu transit oli mu lugendo. Lutya. Olw'abakyala. Olugendo lutya. Nti ova kwona oddako oli mu lugendo. Noonya bunoonya wakuwasa omwina. Gyali. Lwasa Kalibatanya olaba yeekubye 3 lwaki tomuwasa? Ayinza oba yeekubye 3 nga njagala bwagaza ebibya. Nti gundi mwagala. Nyo bana babagala kubba nga bakusika nnyo eriyo. Kasita nabo balabe nti babbi. Enjo yagamba gwaliko obuzibu tozaala. It's okay. Nina abaana babiri. Omu wannaku nga 6, omulala wannaku nga 4 kati gwe oyogera biki? Mbukati lwaggwako. Kalibatanya n'amalako ng'olina n'ab'emyezi. Nga n'agasajja tegategeera na kutegeera muntu gwe gayogera nako. Nze omuntu alina abaana babiri nakazaalibwa omukazi atali omu. Kitegeeza nga ne ku DNA enyo wali omukiitingako. Omukulu Lwasa. Ogamba otya ssebo? Gye tuli. Gwa trendinga buli wamu. Soko otunnyonnyola omukyala twalabye omukyala ng'akubiddwa 3. Eriko ekifaananyi kyo ku ntumbwe ku kugulu kw'omukyala omutwe nga munene bwe. Ogamba nti nze trending okusinziira ku maalo ga bannayuganda era ndowooza bwe kiri. Bezira kakubye baketegereza kali katya n'ebitalina makulu ne babiwa makulu kati ndowooza ebitalina makulu babiwadde makulu. Omukyala okwekuba 3 ku mubiri gwe tekirina makulu. Friend wange mukwano gwange yangamba mpulira njagala okuba nga nkutunulako buli kaseera nti nkole ntya. Amagezi nze nagamuwa ne mugagenda weekuba 3. Tegeeza wali omumanyi kuva dda? Nali mumanyi. Bakasitoma bange mutavanike. Yani. We Masaka Asijja kugala linnya lye. Naye nga muwala we Masaka. Muwala we Masaka. Ne weetwogera sana ali Masaka oba yazze Kampala? Ali Masaka. Twamulabye alina Markex. Ate nga twakulaba. Akola alina business. Tasobola kwegulira. Lwasa Markex wagisike ya Angel. Kati tuzeemu kulaba ng'omuwala yagirimu. Naye musajja gwe wandikoze ebintu byakuwaayiriza kugaba ogabulula sigabanga ngabula kati enjo emmotoka gyalina yagigula mbiveeko. Twasobola tulaba omuwala gundi Rema Banks navayo nakolera surprise. Wayiseewo oyo wamusudde mu weeks 2 n'ofuna ate oyo Rema simusinkanangako. Mugambye yaweereza gundi yaweereza keeki n'ekifaananyi kati yandibimpadde n'eŋŋaana era kimukifuula amawulire. Kogwe kaweefunire ono ate owa 3 w'ekitumbwe. Kyogaawe kiri tomunjagaza. Kyogamba tumwagala. Tubale tunayagala naye nga tumanyiganye mu mukwano. Omukyala waaviridde ne yeekuba 3 ku kugulu. N'ateekako ne wano 3 eriko boss Lwasa. Ate batugamba bakulabako naye ku gundi ku Georgina. Ebyo gobimanya ofumbirira bifumbirire naye nga mukwano gwange. Mukwano gwo tomusisinkana. Gwe baba ne mukwano gwo tomusisinkana. Ate abakaliyokera benina okubeera mu mikwano gyange kubanga nina disiko. Bwe ngendo girambula nga bali ku mirimu nsanga bakaliyoki nga bebazi. Ng'obakuba engwala. Gobimanya ebyo. Akola mulimu ki? Yamanyi oba atunda biki. Bigambibwa nti wa kaliyoki wa botiiki. Ndowooza balabe badongwa tebalina mawulire. Byewo biri alina edduuka wana kisimanyi. Gwe balikola nalyo. Owainga ndikola nti botiiki. Andi muli muntu Lwasa buli gobeera naye osooka mugulira mmotoka n'omukolera business. Bw'omala n'omugamba yeekuba 3. Nkugambye kati munoonya mbikole kubanga mwagala nnyo amawulire. Nkole ebisingako awo. Omuntu ayebuza osinziira ku kyokulondamu abaana abo. Kati yeesinziira ku kyokulonda nze akubikimu ekifaananyi. Bagamba olina akati.
kati obakonako bukonyi ne bagoberera nibasije mu muri balalu oli we Masaka mundage je bakatunda nako nkagule nako kaagala tebolira tebakumala nze n'omukazi mumbuulire bulungi simumanyi nze n'omukazi Kalibatanya wuyo yavuddeyo ne tumanya nti ye mukazi wo ne yeekubya ttatu omuwala Kalibatanya mukwano gwange naye bamwagala muveeko naye n'olunaku lwaleero sijja muvaako ku TikTok awo ku ssaawa 11 ataddeyo vidiyo nga oli emmere somewhere mu sati eya red ng'akutte ka vidiyo ndowooza twali tubaddeko ffene tubaddeko ffene emirundi egiwera ndowooza abadde ne ka vidiyo nga yakakwata atula emmere nga mwoli naye naye bannanga ate ka vidiyo ke twalabye aka enje agamba yakomawo bali bonna babikole naye yakomawo oyadongerwe naye simanyi oyo bikodde wandabyemu mu ka vidiyo anti yagamba akomawo abo bonna abakwesibako bakimanye yakomawo abantu bagamba mbuno ate okusinzira ku levo ya enjo oseemukko wansi kati abakwepikira kati levo ya enjo erina klasi ki mujimbuulire mwali mumumanyi lindako enjo mwali mumumanyi bifo kati kirasi gyalina ng'alina following agifunyira ebiseera bino mbu yakuwa erinnya eki ono sijja muddamu bwelekera okukola interview kati byagambye mbuno alina okukomawo togaba musonyiwa yadde n'akamu agenda kukomawo yagamba akyakwetaaga alina okukomawo maka mu byoyagala yabiina ekiki byabayagala gwenga baana bangi babiina abalala okufuna byabwereere ekyo mukiveeko byebimu bye Kalibatanya byakola ekyo mukiveeko Kalibatanya omwagaza ki yaliko badde simanyi kanye mukube mugabe wangaye gwoliko Lwasa ozungira nnyo mu bamabaala mu bakaliyoki gwe totegera byoyogera nze sizunga mba ngenze out ngenda mu bbaala eritegerekeka ngenze kunywa kati kikyoyogera kifu abaana ne bakwetega abaana abafuna kyasa okutuukira ne banneetega ate abagamba nti gwe weetega nze Lwasa okwetega mbe weetega mu mabaala oli mulalu buli akwetega gwe ng'otegulula abo banneetegeera bakibafuna abo baba bali siriyasi nga balungi bakifuna omuntu ayebuza abatannaba kwetega mujje sira buzibu abatannaba kwetega mujje nze wendi bawe endagiro bayinza okukusanga koza bwongo obwonoonye omuntu gwoyagala owaye omuntu yebuza waki otunulira nnyo kala zino enjeruyeru kala za enji ezo ezito mbadde sikimanyi nze gwo kiŋŋambye ojja ogwa mu beekizigo sibalaba nze ndi musiru nnyo mboba otamidde kiwulira nno ate nno mugende mpola nze ndi mulokola twawuliddeko nti olunaku olw'esande ogendagendako mu kyaki ewa pasita Bugembe okwanjulayo omukyala kyekyo nnyini munaamulaba mubeereeyo ku sande mujja kulaba Kalibatanya ng'omuleese owaayi gwomanyi oba gwe naaleeta ne pasita Bugembe ng'omwanjulidde abakazi bangi nakamwanjulira omu gomanya aliwo omulala bangi betuwalawo enjo kati olina gw'otwalayo ku sande ku sande yoyo owokubiri oli ebyo byatuukawo naye yabirabanga nze bwe nabiraba nze saali mu Uganda nali eyo mu nsi z'ebweru ne ndaba enjo nga bakiisinga ani yasigula enjo simanyi sajja bweyo ndowooza simanyi bagamba walumwa nnyo n'okaba n'amaziga nze Lwasa gwe wali mu nyumba nga weekuniiza boti ng'ogamba bayi enjo nze ebyo mugende muwayirize mulala nze sente zange zezinfuga owulidde nyinza okuba nga nanakuwala oba obusente bwe yatwala mpozi naye ne bikomaawo kati ku sande program tukugweko enansaana ku kyaki mungweko naye temumanyira nja kuba genze kusaba ate ngogera kwanjulayo omukazi naye osaba lw'ogenza okwanjula abakazi tetukutegeera siwolira buli sibeerayo mbeerayo buli kaseera wakoma kujjayo enjo zembeerayo gyensabira twala eri oleeta buleesi bakazi b'oleetayo bokka pasita lwagamba kyofunye mu bulamuleeta tukisabire gwe ng'otwalayo omukazi
basi kifuye mbulamu ndaba oyogera bitakwatagana basi kifuye mbulamu kyofunye mbulamu kireete tukisabire nga ndeeta omubi Lwasa wasadde tudde mazima tuve ku bana kaza kyabuze tempasi ki ate bano bofuna gwe buli gwofuna basaana kuwasa buli gwofuna gwawulaba basaana kuwasa Lwasa oli mu transit oli mu lugendo lutya olw'abakyala olugendo lutya nti ova kwona oddako oli mu lugendo noonya bunoonya wakuwasa omwina gyali Lwasa Kalibatanya olaba yeekubye 3 lwaki tomuwasa ayinza oba yeekubye 3 nga njagala bwagaza ebibya nti gundi mwagala nyo bana babagala kubba nga bakusika nnyo eriyo kasana abo balabe nti babbi abo balabe nti babbi naye gwe babba yeyasooka mu bubbi Lwasa abantu bagamba ki ekikusumbuwa golabe kikinsumbuwa omukwano olina mungi ogenda okujajamya otyo omugumutula unamutta ninawe ensula nsulawo obwomu ndi mulamu bulungi ndya nnywa kati mwagala nkole ki gamba olina ekikyamu bino bikwa ebiri ate sisaza ki ate bano abagamba olina ekikyamu baluwa jayo omwana tovolamba ofuna abakazi ya myezi 3 jayo omwana esimbemu enjo yagamba gwaliko obuzibu tozaala it's okay nina abaana babiri omu wannaku nga 6 omulala wannaku nga 4 kati gwe oyogera biki mbukati lwaggwako Kalibatanya n'amalako ng'olina n'ab'emyezi gana agasajja tegategeera nakutegeera muntu gwegayogera nako nze omuntu alina abaana babiri nakazaalibwa omukazi atali omu kitegeeza nga nekudye enyo wali omukiitingako etegeeza wabeera ne enjo ng'olina abakazi abalala enjo amaze baga kinga wali omwendako era batukozaalira ebbanga ero emyezi 9 ate nga mbalimu akaselebrating omwaka gumu yali andabiko n'omukazi nga ndi naye ate otugambye olina abaana babiri mbuuza mmwe ye yali andabiko n'omukazi abaana nyinza okuba nga mbayina nga twasisinkana ngenda bateekamu ne twawuka netuddamu bwe yali akoppa ggwe kyewali okola kye yali akola oyenda nga naye ayenda ebigambo byo owaaye gwa golodi gwakomawa bitya twalaba nga bazze ewuwaawo omanyimu abaavu mwagala nnyo okulingiriza bye mutategeera kati okumbuuza nga ogwa golodi gwagwo gutya mba sikutegeera Lwasa katukusabire oleme kufuna wa bisiraani ng'oli waabadde ani abo bisiraani mbuulira obadde mu makomere ennaku ezo ku luno katusabe nti gw'ofunye si wa bisiraani Lwasa bano abana ogenda obafuna osooka bakebera bigere ebigere babikebera batya anti ekigere waliwo ekyo ekisiraani mutwale eri wolokoso w'abaganda mutwale eri sitagivugabira yeka togenda gigabirayo kikyalo ekyo ate mugabe mukyala eriyo omukazi gwe nkwana talina mumotoka afuna b'omukatanga lwaki ojja Masaka lwaki enjo namujja Masaka temutegera bimwogera